Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Nsaba kumpa buyambi mama wange antijanyiza ebbanga gwanvu kati ngenda myaka 5 ebintu byange byonna yabiwamba. Nina abaana bange 5 benina okulabirira n'ebintu byange byonna yabiwamba ate nga akozesa abaana bano ng'ekyokulwanyisa abere nga ntwalako ebintu byange byonna. Property eri worth 540 million nalyo yagitwala 50 acres of land. That property eri mu 1.5 billion nayo property eyo yagintwalako. Mama nzalira omwami wange teyanjagala kubeera mukyala wa mwana we. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 n'abirina obikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Bannayuganda yonna gye muli gye musinzira okubanga mutulaba tubebazizaako mwebale kubeerako ku mikutu gyonna egy'enjawulo egiri wano enkya y'olunaku olwaleero akawungeezi n'emisana ga leero. Ensonga etuleese olunaku lw'olwaleero waliwo ko famire eyazze netutuukirira nga Equity for Men nga beetaaga obuyambi bwaffe. Of course nga bweri enkola yaffe tuwuliriza fene tuwaye eri public okusobola okubanga ate etuwa oba etusalira kuba omuntu watuukira okujja mu mawulire oba oli awo abagezezaako sectors zonna era nze nkyabwa nnyo omuntu agamba nti ate kakati ate mu mawulire era nodda kitegeeza omuntu watuukira okujja mu mawulire agezezaako sectors ez'enjawulo. Saagala twerowoozese oba twefuule nga abatamanyi nnyo Uganda nti ffe Uganda twakagijjamu olwaleero. Kitegeeza omuntu wayitira ab'amawulire embeera eba esusse. Famire gye nnyina wano nja kusooka mbasabe batubuuzeeko kantandike n'omwami ono mbadde nsaba otubuuzeeko. Balamusiza abasebe ne bannyabo. Amannya gange nze Musoke Francis Xavier nga amaka gange gali Bweya Kajansi ku side nja kwongeza ku ddoboozi ku side ng'agenda ku Kasaawe Kenyonyi. Okay. Yes, ensonga enkulu lwaki tuli wano? Ensonga enkulu endeese nsaba kumpa buyambi mama wange antijanyiza ebbanga gwanvu kati ngenda myaka 5 ebintu byange byonna yabiwamba. Nina abaana bange 5 benina okulabirira n'ebintu byange byonna yabiwamba ate nga akozesa abaana bano ng'ekyokulwanyisa abere nga ntwalako ebintu byange byonna. Amaka gange yagatwala. Waliwo apartments zange ze nali nzimba nga nakolako floor esooka nawo yawambawo natikako ebigambo no trespass. Then waliwo ettaka lye namugulako acres 30 naligulaku ye and 3 of my maternal cousins. Property eri worth 540 million nalyo yagitwala. Then waliwo ne farm yonga farm eyo twagifuna fembi ye naye twafuna lease 50 acres of land. That property eri mu 1.5 billion nayo property eyo yagintwalako kati ndyawo mbonaabona sirina mulimu naye nga ate wenabeeranga nga nkola nabeeranga nga mama wange mulabirira nga buli kimu nkimukolera. Okay. Kale nnyabo amannya go gwani ojja kwongeza ku ddoboozi. Okay. Musoke. Ndi mukyala mufumbo. Okay. Basebe ne bannyabo kale muwulidde omwami wange abalaajanira okumuyamba. Tusaba mutuyambe tusobole okufuna obwenkanya kubanga tubonyeebonye emyaka gino gyonna 5.
naye ensonga esinga okutubonyaabonya Okay. maama wange maama nzalira omwami wange teyanjagala kubeera mukyala wa mwana we. Yensonga enkulu omwami wange asibiddwa ekalangala, asibiddwa enateete, buli kaseera mbadde nga mukwewola okumujjanga mu makomera. Twekubidde enduulu mu bitongole bingi nga human rights, ey'ensambya tetwayambibwa, enateete wa RPC tetwayambibwa, enaguru tetwayambibwa, ekibuli tetwayambibwa, ekajjansi tetwoyambiddwa. N'ogusembyeyo waliwo wetwagenda ku petrol station ey'amafuta ekajjansi nga tuddusa omwana mu ddwaliro, ne twekawo essimu yaffe ne twogera n'ow'amafuta atuyambe atuwole amafuta ga mitwalo 3 tumulekere essimu yaffe, nakkiriza era ne twekawo essimu yali yange ya Nokia n'atuwa amafuta ne twala omwana mu ddwaliro nga tumugambe tugenda kudda olwo tetwasobola kuba omwana bamuwa ekitanda. Katugenda okuddayo waliwo omwami yasooka n'atukubira n'atugamba kojja w'omwami wange yazze n'atwala essimu n'asasula emitwalo 3. Kati nengenda ku petrol station n'omwami wange ne twogera n'omwami yatuwa amafuta n'atugamba muzereeti essimu nagyo Henry omumanyi nga tetumumanyi nti yagitutte. Ne tugezaako okukola kyonna ekisoboka naye n'essimu yange kojja w'omwami wange yagigaanira. Nengezaako okwogera ne supervisor waabwe ne bakubira omwami n'abagamba beeyongereyo oba beeyongerayo, ne bamugamba toyingira mu issues za family. Omwami n'agamba beeyongereyo, nengenda ekajjansi ku poliisi nekubira enduulu, apoliisi bonna tebannyamba. Ng'essimu yo kojja w'omwami wo yagirina? Yes. Nakati akyagirina? Kati bakyagirina baagaana. Naye nga yakkiriza nti yagitwala? Yes, yagirina. Bamuyita kojja Andrew Plus Kulabi. Kati ewaka omwami wange wabagambye nafuna olubuto. By then nali nga tetunnagenda wala. Muli bafumbo ba mpeta, muli bafumbo baki? Tuli bafumbo ba mpeta. Okay. Twagattibwa mu kereziya y'e Munyonyo Bazilika. Okay. Father yatugatta bamuyita Father Joseph Kaseeta. Kati ngenda nafuna olubuto ngeri gye nali nga nkola ate nga nina n'okweraliikirira kungi okwamaama. Placenta yange nebeera nga eri wansi nga bebe ali waggulu. Emirundi mingi nabeera nga ngwa mu tawuni. Kati ogwasembayo okugwa ne banzibisa e Lubaga mu ddwaliro naye kwolwo nali sikoze ne sifuna ki bujjanjabi. So omwami nanzisaayo ewaka. Banzisaayo ewaka nembeerawo naye ngaembeera si nnungi. Ne tugenda e Mulago. Dokita n'aŋŋamba nti olubuto luno luyinza obutaweza myezi 3 kubanga placenta yali wansi nga bebi ali waggulu. So nga buli wagenda tuyinza obutagenda nnyo in that naye tujja kutemaatema tutwaga tuuka nnyo ku kinyusi. Omwana bamuzaala tatuuse? Amuzaalira ku myezi 7. Tena alina blood clot placenta. Okay. So omwana n'abeera mu ICU. Okay. Emyezi 3 ndowooza ne weeks nga 2. Yasooka ku ventilator, life support, ne tudda ku CPAP, ne tudda ku fifth floor n'okukisenge. So mu bbanga eryo nga tuli mu ddwaliro maama we yajjira n'amenya ennyumba. Womwabeerera mu ddwaliro nazaalawo yajja mu maka gammwe ge mwavaamu okujja mu ddwaliro? Okay. N'amenya ennyumba n'ayingira. mutegeera mutya nti amenya ennyumba? Kati engeri gye twabeeranga mu ICU mubeerayo abantu 2. Nze mba siriiwo mba ngenze kupampinga mata oba mabeere omwana afuna ekyokulya.
omwami alina okubeerawo kubanga abaana bajja mu oxygeni ebintu biba bingi so kati omwami wange nzija ngamba naye kamera tekyatuweereza bifaananyi oba data naye data ndaga nti kwali oba masannyalaze naye twali twagiconnectinga ku sola kati njaga mukuba yessimu kati omwami wange akubira neiba w'essimu amubuuza muli mutya owange wali watundabirayo okunagamba ye ndabayo naye mpulirayo abantu mu compound naye kyemmanyi maamawo kwati bwe yaŋŋamba so ng'akubirako faala aŋŋamba Francis kati engeri gy'otamanyi bali mu nnyumba ate sinsi mbadde n'entalo gendako ku poliisi mala okubabuulirako ni bakweko nga basirikale mugende mukole ki mulabe ekiri ewaka kati okuva ku olwo temwadda mu nnyumba yammwe okuvako olwo ebintu ne bibeera wansi kubanga wetwava mu ICU ne batuteeka mu kangalu awo nga balina omwana asobole okutereerera ddala bwe mwava mu ddwaliro mwaddako mu nnyumba yammwe nedda mwaddawo olwo waliwo wa mukwano gw'omwami wange tetwagenda nga maama abasirikale bamugambye ave mu nnyumba talina right ebeera mu maka ga mutabani we wadde nga yamuzaala so omwami wange n'abeera nga balongoosaawo iwawe balongoosa ewaka kubanga ennyumba yalina enfufu nnyingi and remember nina akabebi ka premature kakyalina feeding tube mu nnyindo teetaaga bikyafu teetaaga perfume teetaaga ki kati mu kulongoosaawo ate maama akomawo omulundi ogwokumeka ajja naki yajjanga ye yajja n'abasirikale awo mwami wange ajja kubuulira kale abatulaba tukyagezaako okulondola ensonga zino tulabe wa gye ziggwera maama yaani ye omutuufu maami yaani mama wange ye mukyala Noelina Kulabe Namugenyi yali MP Kalangala, woman MP Kalangala district. Yali mubaka parliament. Mwaka ki? Yali up to just before the Constituent Assembly. Okay. Kugamba okuva ku Constituent Assembly weyatandika teyaddayo. Nga National Resistance Council period yonna yali mu parliament 7. Ebintu bino ebyogerwako bibyo oba bya wabisikira busikizi. Ebintu byonna byenjogerako byange. Kati nga eno property ya matrimonial home, it is three plots of land. Najigula at the time nali nkolera Nigeria, 2008. Then waliwo plots endala kwenali nzimba apartments. Plot gundi eyo property byonna bijiguze aja 2006. Ku sente zange kati mpozi waliwo ettaka lye namugulako yenga ye ne 3 of my maternal cousins. Era nekyapa nti nagenda mu maaso muno nafuna special title. Title yino wano era ngiriko ne transfer form kirage mu mawulire wali title yino wano. Yes, nebo okola bukozi bwoti. Yes. Title yino wano. Okay. Anga title eno ettaka lino naligula ku ye kenyini and neba babeera bannyinaze naye nga maama wange omukulu eyafa muganda we yali abazaala. Acres meka? Acres 30. Eryo nalyo yaliremedde. Eryo nayo yaliremera. Sokoleke wali mugulako? Yes sir. Nofuna n'ekyapa? Ekyapa kwegamba engeri nga gye nali mwesiga nga maama. Yes. Saakikyusizaawo. Twafuna balooya omu yali bali omuyita Joseph bali ku ddembe. Okay. Omugenzi omukama mw'ekimuli eky'emirembe. Okay. Atuyambe okukola ki okutransferinga ebyapa bino. Naye n'agenda nga tanabakola ki kubimaliriza. Okay. Naye nze olw'okuba yali maama saabeera ngawona kukya kwonna oba kweraliikira. Nali nguze ku maama nabali babeera bannyinaze maternal cousins nali nguzeeko. Kakati ate property endala amaka we babagoba amaka awo nasoose okwogera we nagula nsi nawe inawe ebiraga nti wawo. Yes, mbirina obirina wano. Yes sir. Era ennyumba eyo yenkana kyo bunene?
Ennyumba eyo it's a 6-bedroomed house. Okay. Nyumba ya mategula eri ku plots 3. Okay. Kati nayo yabagobamu. Yes sir. Eyo tewagigula kuye? Nedda yo nagulawo obuguzi. Waliwo omukyala gwe nagulako bali bamuyita Tumusiime endagano yeeno. Okay. Bali bamuyita Justin Tumusiime. Okay. Ne chapa ntirina. Okay. Ekyapa kyawo awali amaka. Yes sir. Ebyapa nabyo mbirina. Biri mu manyago? Ebyapa biri mu manya gange. Okay. Kati ennyumba maama atajja atyo giremeramu like bibyo bazin ya empapula documents wazimuteresanga kyali kitya? Kati maama ono olwokuba nali yandabanga oweggonjebwa yatwala advantage eyo kubanga yasooka n'atwala farm na kati yatwala farm eyo farm nali ngeze okugyayo embuzi 10 ngenda zitunda kubanga farm eyo twabeerangako n'embuzi nga zibeera mu 3 bina embuzi zino za South Africa Savannah ne Boers kakati wadde nali natabulamu local breeds ezimu kakati angezo zifuna kakati nasooka ateekawo embeera n'agamba muno nagenza okubba ki embuzi ate ezizo embuzi ezange era kyamaliriza poliisi nejja nali nga ndese fuso namba eti lina ku meeri ne bagijjayo ku meeri ne banteekako empingo ne banteeka ku double cabin ya poliisi ne bantwala okunzigalira kakati ate kyewuunyisa ab'okukyalo AOC1 chairman yajja okumpolereza ne bakojja bange abalala bagamba bo babeera bamuyita Senga ne bajja okumpoleza nga bagamba nedda omwana omuvubuka oyo tumumanyi bulijjo ye kennyini ne maama weyabeera nga mabaala ng'anyumya mwana wange ampereza ssente ng'abakola ki ng'abawamu rounds abadde ye kennyini abadde atugamba muno abadde amuweereza nga ssente okola projects ezo era oluma nabeera reportinga ku poliisi banga almost for 6 months kati oluvannyuma poliisi omusango ogwo maama ye kennyini n'agujjayo kubanga bamubuuza twagala otubulira ekituufu omwana ono yakubba oba nedda nagamba nedda teyanziba naye njagala muyigirizaamu obuyigiriza naye nga maama ye kyasinga okwagala angamba okunziriza ebintu byange nga nsoose kugoba ki mukyala wange kiddemu mama agamba atya muno kasita ngoba mukyala wange ng'alyoka nziriza ebintu byange byonna naye nga ekisinga okuntabula omutwe n'omukyalo oli eyagenda wayina omukyalo yes eyagenda omukyalo oyo maama ye kennyini yali ng'amukola ki amulwanyisa eyagenda omukyalo eyasooka yes maama ye kennyini akola ki tamwagala ayagala mukyalo oyo akole ki omugobe agende era ye kennyini nina ne documents zizino these are called logos abamawulire kino gyamukyala bazita call logs nakyali Nigeria ye kennyini n'agenda n'abeera nga ng'oli Nigeria yes nasakinga phone ze baki bakubira bekiki mukazi wo yes namugoberera namulinnya ne bamuinvestigating nga alina abasajja abalala baki bayagala ye kennyini namubuuza maama omukyalo oli wali tomwagala naye kati ono kiki waki naye tokola ki tomwagala nagamba muno oli njagala mukozesa bugozesa kukola ki gwoba ono gwofunye bwe naamala naye nga ndyoka nkola ki namugoba naye nga kwegamba nemutunuulira nga nenewuunya muno mukozesa bukozesa these are call logos you can look at it, you can call logs abatulaba call logs kitegeeza nti maama yakwata essimu ya mukamwana wooli ng'agitracking okutegeera abasajja bamukwana kati nga bwaweereza mutabani wono mutabani we kitegeeza onyiige ogoba oli omukazi era indeed ne mwawukana si bwe kiri kati no wasono kati nempasa ono omukyala kati okuwasa omukyala ono from the day one we yamulabirako tamanyiko nakyonna namuvuma mulambo gwe mu malaya gwe oz'okubba ki omwana wange from the first day nemugamba maama omukyala ono tolina naki kyokola ki kyomumanyiiko lwaki oyogera ebigambo bwebityo okuyita omuntu malaayo okumuyita omuntu omulambo nagamba nze njagala ngenda kukozesa era abokukyalo waliwo neighbor omwe yatubuulira nagamba muno bamuyitiramu bamutegeerera muno genda ofuna omukyalo oli omukozese okusobola okukola ki ogoba ono
kati tugezeza katono nnyo yesewo kati maama tayagala owase mbutuufu kirabika buno oba maama tayagala nkole ki mpasa olina emyaka emeka kati sewo nina emyaka 49 yesewo maama yasalawo okumanya ani mukazi gwolina kuwasa ekitandibadde ekituufu sewo tekyandibadde ekituufu kukyeyo wamalayo myaka emeka namalayo emyaka 11 obusente bwonna bwewakola bye bino byobugagga byoli mu kulwanira yesewo maama yakukakasa nti woogobera ono bina byonna ng'alyoka abinziriza ye condition jampa yokka era nemulina ne ku audio bulungi ngala muno kasita ogoba oyo omukyalawo ng'ebintu byo byonna nkola ki ambikoddisa tugezezaako ku poliisi wonna wonna ye kenyini yagamba kojja waffe omu gwe twali twogera naye n'agamba muno yes abo bonna abadde aba influence nga ku poliisi ku LCs Uganda Human Rights Initiative abo bonna bonna tugezezaako okulaba muno get justice ninga ki kigaana bakuwa nsonga ki bw'oba toyambibwa abatakwaga bakuwa nsonga ki lwaki toyambibwa kati ensonga for example at the police if I can zero it down ku police olwasooka fayiro nebula negwaga muno fayiro yo tetukyagiraba biki naye netugamba bannaye poliisi si nnene wano station tusobola gamba muno fayiro ki ebuze era oluvannyuma netuwandikirako regional police RPC tumuwandika leta nayo zirina wano zolo zibalaga tumuwandika tumugamba ensonga zino fayiro eyo bagirecalling okuva ekajansi agitunulemu balabe kesi yaffe naye we didn't get any help netugendako ewa Director of DPP Director of Public Prosecution natugamba muno mudde eyo muwandikire ki state era nebbaluwa tugirina ano state nga tumugamba ebbaluwa ya gundi file yaffe bagirecalling okuva ku police for further management era at some point file eyo negenda kuki ewa state oluvannyuma wetwatuukayo nagamba nagizizaayo ku police file nebeerawo stuck for years netugezezaako aba Uganda Human Rights Initiative wetwabagezaako abapolisi at the time nga batugamba nateeka ti file ezze kuki ezze egenze kuwa state zeeyo naye bo we bajja okucekinga ne bagamba file ekyali wano ekitegeeza nga the information nga tukola ki tekwatagana oluvannyuma bo bennyini batugamba muno file twagi closinga kwegamba nembeera surprised muno even at that institution naye waliwo influence peddling ebintu bino katono nnyo banne munatusonyiwa tuli confused ebintu bino gw'olina documents si bwe kiri kati atali nannyini byajja atya okubikulemesa kakati kuolwoba ffe tubadde tugezaako okufollowinga peaceful ways yes kubanga omuntu wemba nga nina ekyapa kyange awantu nga wange nandibadde ensija nemmenya bumenyi neŋŋamba wano wange mufulume yes naye tugezezaako kukozesa means ezi peaceful netukozesa LC netugezesa poliisi netugeze okugenda ne mateeka kati right now twagenze okutwala omusango mu mateeka naye ebintu era byesibye tebigenda mu maaso lwaki ne baloya baffe tebajja kuki tebajja okuturepresentinga mwina baloyers bammwe lwaki tebajja ate nga bamu ekyo nakiye question mark gye tulina ku institutions zino number why are they not naye nga bwe twabeerako ku police tulina ne screenshot nga omukulu yali commander wa operations natugamba muno waliwo omukulu w'amagye yamukubidde namugamba muno bano bo tebajja kujja ku poliisi abamenye kuyingira mu nyumba tebajja kujja ku poliisi tebajja kukola statements tebajja kukola anything namba eyo tugirina so meaning that there is some influence peddling waliwo abayingira mu nsonga zino abakola ki ababikoledda emabega kale abatulaba lwaki maama lwaki Nazara otakwagala gwe wamukola ki tomanyi kyewamukola wali ogeddeko naye mu mbeera ey'obuntu mama wange yamukubirako ani omwami wange yamukubirako namugamba maama lwaki okukola ebintu bino byonna yongeza ku ddoboozi maama lwaki okukola ebintu bino byonna otwala maka gange bonaabona bansuza busuza sirina ssente
wansibisa kati mu period eyo negayira omwami wange ampe ku ssimu njogere ko atisi ne maama maama nga nakyonako kusaba okuleki ntusonyi naye si kirungi kimpusa bubi ng'omukyala ndi muzadde kati okulaba embeera omwami wange gyakolaki gyayitanga wakugambye yakoleranga Nigeria, Tanzania, Ghana atambudde amawanga mangi mawanga nga 25 buli kimu maama yakimukoleranga yayambanga abantu bangi naye okubanga essaawa ya leero MC Meya omwami wange asobola okusabiriza 5,000 asobola okukubira omuntu omwana mulwadde bambi nnyamba MC Meya ku kyalo n'ab'emmere bato bangi nti mwewola emmere ne mutuuka ne mutwala 25 naye ng'omuntu abagumiikiriza bugumiikiriza bambi ngumiikirizaako eddwaliro omwana oli tetuze naye wano kati kubanga talina eno kugumiikiriza tusobola kutuula wano yabeera ayagala engeri gyazaalibwamu so nayo omukyala yatubuula ssente ez'eddwaliro akyatubanja ali miliyoni ndowooza nga kati 13 naye nga jjukira ssente ezo zikolaki zikola amagoba meya tubadde nga twatuka ekiseera nga tusula ku street mbadde n'akamotoka naye nga tetulina wakusula nga amafuta egatugweramu ku street nga wawo tusula n'omwana oli omuto sooni oli primature naye nga kumakya olina okunoonya ow'okumufumbiza okufumbira n'onoonya wali ka restaurant n'obasaba noonyawo kyayi n'obasaba ofumbirewo ku porridge w'omwana abo abaana bakulabirira nnyo abazadde balina abaana we bati bamanyi kyenjogerako nekyoyitamu okumuggyamu tewebaka naye nga wenkugambe yandibadde atandika okwavula mu time nga ali wagazi kati talina ali mu mmotoka awo okitegeera meya ekiseera nekituuka ngaatula mu ddwaliro wano mu parking mu ddwaliro mu parking awo erubaga oyingira asikaali amanyi ogenda mu ddwaliro ngenda kulaba abasawo naye nga gwe okimanyi noonya wakwebaka ekiseera nekituuka nga tulina sula mulago mu parking kubanga mulago batumanyi bamanyi nnyo omwami wange abasikaali nga tulina sula mu parking tetulina wakusula naye ng'omwami wange alina ebintu bye alina amaka ge geyakolerera geyazimba Matrimonio home wenali era wenava ogenda okuzaala netuuka ekiseera meya netusula wano erubaga waliwo bafaatha abeehoyima bali awo wansi nga Super FM weerye waliwo abafaatha abeehoyima bakwano baffe nga tulina obbegayira tusuleko awo mu compound bwe bulamu bwe twadde tukola kito kati netuuka ekiseera netufuna akayumba ate nga nina ono ate nina oli banongoosa bubi nga tulina okukola ki okuwummula naye simanyi ate nga obi wange yampaawo wanje akayumba ako obi wange yampaawo era netubeerawo myaka kumpi 2.5 ennyumba eyo weri yatwa 1 bedroom house kati kisinga okunnuma n'emikwano egy'omwami wange gyonna gye yalina ba obizwe na miryango bonna bakyawa omwami wange olwokuba nti maama agenda n'abagamba bwati ne bwati ate nga byabagamba si biki yamukola ki like ono yakola ki maama we wakugambye nze wenna amala okugenda buli kimu kijja kudda mu ki oba olina kyokola nazaala kiwamukola musimeya kiki ddala maama ayinza ekyogera nti kyekino sisobola togera nga nti katonda yantonda sisobola nga wakugambye ku lunaku olwasooka okulaba maama olunaku lwasooka omulaba maama lunaku olwasookera ddala kwanze bajja ne bankima nali mu tawuni eyo ntikudde baneesibyeko jangu jangu tulinawo okukusaala neŋŋenda ne bankima awo ekajjansi balina omukyala asoolome nentuuka ewaka nasangawo bakojja be 3 maka goono olunaku lwosooka okugenda mu maka ge
njuke budde bwali ndoza sawa ng'emu awo bbiri bakojja be kwaliko omwami gwe bayita kojja Kapalaga kojja dde oba ne kojja Jita ye kojja Kapalaga we mutuna bwe ntisobola mutegeera kakati ne bajjajja be babiri omu bali bamuta Fausta omulala alinnya Ntirabidde ba base kakati nentuuka ne banyaniriza nali so happy nti jajjaawo omu nali mumanyi twasabangako ffenna nanyaniriza balubabuuzaako biki basimayo abasanga banaenzika ngende kati mba nsiibula okugenda maama akomawo nasanga nazaalawo akomawo yalina sisitawo omulala naye kati mugenzi mukama mwekimwekyemirembe kati nga bayingira kati n'omwange naŋŋamba ye maama wange omwami we yakugamba kati yaŋŋamba soko gye ne tuyingira munda nange maama wange nenfukamira namubuuza era nambuuza bulungi mala omubuuza njukira nambako kagonja ndyeko ndyako kati nensaba nemusiibula ŋŋende kati manfuluma ŋŋamba omukyalo ono Solome kubanga yali mukwano gwange ate nga mukwano gw'omwami wange nsaba gerako mushuutuko kati aŋŋamba jangu tugende antwala kati gye yali antwala emusima ennyumba nnene nnyo nze simanyi ndi mugenyi sinaweza wadde essaawa ennya kati baba bantwala omwami ejja bagamba oba ayagala genda mushuutuko muleete eno kati bantwala ewalala bangenda bwe nti nkyali mu corridor mama yatandikira bannaye ebigambo byeyamba yagamba atya yagamba mulambo gwe malaya gwe osobola n'okubba omwana wange olunaku olusookedde eddala okujja mu nnyumba ya boyfriend Nazaala bwe yakusanga bigambo ki byeyagamba mulambo gwe malaya gwe ez'okubba omwana wange eyo ogendayo ngaani oligendayo ng'ofuuse future wife we mu kiyigo kati nentya otya nolutandika natandika okuma abajjajja abaaliwo nakwata omuko natandika okubakuba ali myaka ng'emeka so kati natandika kati omwami wange nagezaako okumutangira obutakuba kye bano abalala ng'akwata omugamba mama tokuba bagenyi namugamba omusoke bakuloga otambula otonyanga masira ebintu byali bingi kati mu period namukuba oluyawo maaso kati nengamba bannange kugamba neewuunya kati ate nenkwatibwa ekisa nengamba bambi ono omwami yetaaga omukyala yetaaga omuntu alinga nsi kati gwe red flag bwe wagiraba eyo teyakutiisaamu wadde egamba bannaye natya gano maka ki gennyingiramu natya naye before njuka omwami nakuga emisimeya banfunira mufunire okay kati mu kumunfunira omukyala amulira naye abeera nfulira atwogera because nali nebankamu wasoma kumpa nakyo yambuulira nasabanga Katonda mpa omuntu ow'eddiini atya Katonda omwami yasoma biki ebyo byonna nenkola kingabiina so nenjogerako ne father spiritual director wange father bafunire omuntu ebyo ne bwe tutaddayo nnyo ne bwe tutaddayo nnyo ne bwe tutaddayo nnyo ebintu ebyo tubyetaaga wano so nga wenalaba red flag eri gyogambye ngambulirako faala naye nambulirirako dde nga faala naye ngampulira nkoze eki ntidde wenalabye maama yanvumi bwati ne bwati gamba bijja kuggwa kati nembulirirako ne faala eyatugatta katusabe bijja kukola ki bijja kuggwa naye nganze omuntu muli nga mpulira nkoze eki otidde kati kyenjagala okutegeera byonna bwe bimala okubeerawo era nga tubitegedde ng'olabye Nazaala kyayisizaamu omusajja gw'oyagala okufumbirwa gwe obuvumu bwavaawa olyoka omalirire okumulemerako gaitika ekisooka MC Mayor kugambye nze
obulamu bwange mbadde nga ntambula nnyo n'abasasoldooti ne babuulira era mu period eyo ne baŋŋamba twagala kulabako omwami oyo mulete tukole ki tumulabe eyasooka yali Father Mubiru ng'amumanyi owokubiri ye Father yatugatta Father Joseph ne bangoba ne bafuluma babiri amba nze nawe omuntu ono muki mulungi eyaddako yali Bishop gwe sijja kwatuukiriza linnya era naye n'amusiima ate nga naye ndaba kuga muntu mulungi n'okusalawo obeere naye kale kati mu kiseera kino twagala kubanga tugenda kubafunanga twagala kulondoola ensonga ento abeewa wajja ekomekkereza ekiseera kino kikyosinga okwetaaga sebo MC kinsinga okwetaaga nsaba kunnyamba maama ampa ebintu byange maama oyaani Noelina Namugenyi Class Club ndabirira abaana bange bonna kubanga bonna nabano bennina nabo baana kugamba kinsaba nze kennyini ndabirire ki famire yange si muno bantu balala ye kuntegerera ku bintu byange bye nakola ebintu ebyo mu kooti mutuuseeyo mwali mugezeko mu kooti yesebo mu kooti waliyo omusango ki omusango guliyo gwa trespass gwawaaba bajja ne bamenya property ne bajoccupying kati nga be baliko gwolowooza ki ekiyinza okubanga ekireetera maama okubanga kimuwa amaanyi kiki ennyo ekyo kati maama ye kennyini lumu twali ku poliisi ekajasi n'agamba buli we mutawaanyaamu ng'agenda ng'atunda ku ttaka ng'ajja liri eka za 3 yagamba munagagenda ng'atundako yatandika dde olitunda kubanga baŋŋamba muno yafuna special title original mother title yinwa njirina special title ate nga kyekino ekyapa okusooka kyali agamba namubbako kati mama agamba ddi muno namubba ekyapa kino mama wange yalwala kansa emyaka 2 mu myaka egyo 2 mama we yabeerera yatuuka point ng'abeera nga tumufidingira ku tube mu tube for 3.5 months nga tumufidingira ku tube for 6 months ng'akozesa catheter n'abeera bedridden actually nafuna ne bed sores to such a point muno n'atuuka nga abasawo we bajja nga ennyama ye yavunda bagisalako ki na busazi nze nabeera waliwo mukwano gwange omu nga mudaaki n'aŋŋamba Francis mama omuleke kubanga olina okukola sente tojja kusobola mulabirira nga ki nga tolina sente nimugamba mama sola muleka onawa muleka ajja kukola ki ajja kufa nze nasiba omwaka mulamba nga negayirira Yesu awonye ki mama wange okujjako Sundays nga si fasting the second year for 3 days Monday, Wednesday and Friday mukama n'abeera wakisa mulungi mama n'amuwonya kansa n'ekiringanga muno olwawona bw'ati mama n'alyoka akola ki natandika obulamu bwange bwonna kunsibisa mu makomera nogamba omuntu emisango gy'omuteeka egy'okubba can you imagine tukodde omutondolako muno yabbye embuzi yabbye ebyapa era ye kennyini oluvannyuma ebyapa bino nakola ki polisi n'abagamba muno siri mubbi era that's why I still have this original title right now if you go to this land ojja kusaba muno kuliko special title ye kennyini gyeyagenda n'aprocessinga naye nga amanye ani alina ki mother title yes mwali mugezezaako okuyingizaawo ekifuba awakaawe wammwe nedda sebo tetugezangako wenagezaako nagenda nayita mu poliisi ne bajja okugjawo kimaama naye kyetwasanga muno waliwo olukwe ng'olwedde baali bayise mu bantu ne babagamba muno ngenda kujja njagala kutta ki baana kutta abange ababozaala it is true muno abaana balinako waliwo ne emails zenina baina zino ko logos zikulaze balinako paternity questions nenga despite that abaana abo mbalabiridde kati ngankulabe logos zino za 2008 there's an email jenina ya 2010 naye abaana banasigala mbalabirira all that period singa nali mubi bakisabata all that period kati ye maama wasemba ddi okwogera naye
kati mama Ndoddo, I think the last time when nayogera naye it's almost like 2 years. Okay. Nayogera naye era kwesimu twali noyo namugamba no mama acho nkola ebintu bino byonna wenabeera nga nkola wali tojula every month nyankuwa 1.7 million religiously buli mwezi ng'oli ku kyeyo waweerezanga maama wo 1.7 million. Eranga we had an arrangement nga 1 million pumping into the farm, okay. 700,000 gas cost. But besides farm by then, I get generating income. We want to try nako diary project. Okay. At least nga funame mtwale isatu. Okay. Nako farm. Okay. Yes. Kakati byonna byakyuka tebikyaliwo. Emisime yakatono nnyo. Bano wombuza nti yagezaako okuyingiza ekifuba. Waliwo gye bamuwaabira, kati bamuwaabira abaali awo abapoliisi nga kyamaanyi akuba essimu ng'agamba bano baŋŋamba baagala mbawa olukusa oludda mu nnyumba. Mama abasirikale gye baali basoose n'okumugyamu n'abagamba nze sirina ki lukusa mugende ku poliisi. Kati bagenda ku poliisi ng'agambye nti baali bayisizaamu dda olukwe. Boogedde n'abasimu ba defense n'aba osiza abala atali chairman waffe. Chairman yagamba tasobola kuva ku mazima. Chairman w'ekitundu yakimanyi nti awantu wammwe. Yes, ne mu COVID yankolyanga ebbaluwa ezanzikiriza okutambula. Okay. Kakati omwami wange ajja n'abasirikale bamugamba saa 2 ez'okumakya. Okay. Ng'agenda ne olwo sente ng'agenda nga zirasaanya nga mubuuza mugenzi wako kujjayo maama nga ngamba apoliisi baŋŋambye bakino operation gye bakolako emunyonyo. Okay. Neziwera ssaawa 6 nezamule mukubira lwaki emisime nalinga neraliikirira kyekiyinza okukola ki okumutuukako kubanga ebintu bingi bibadde nga bimukolebwa. Okay. Kakati ate ye naturally ari very humble musirise mukakama. Okay. Kakati emisime ziwera ssaawa 8 ssaawa 10. Okay. 12 bamugamba naye manyi nze nabo obudde bukoze eki mugenze wandikomyewo nagamba abasirikale bangambye bajja mbalindeko. Okay. So batuka ssaawa ezo 2 already nga bo bategesedde ekintu kyabwe nga bagenda akana abasirikale ng'agamba maama ba mu nnyumba yaki y'omwana. Maama ndoza ng'akubira bano ba vice chairman bamuyita mwami Francis Mayanja ng'ayisaamu ekizindaalo abatuuze mujje mutuyambe nga we twabagambyeko omusajja wawanaze kutta baana biki. Are you sure? Yes. Nga ababodaboda bakuŋŋaana nga abantu b'ekyalo bakuŋŋaana nti omusajja wa muno nannyini maka kyazze kutta baana be bennyini baazaala. Firimu bya ddala. Ekizindaalo nga chairman akiyisa nga bakiyisa mu vice nga bakiyisa ku kyalo. Naye wennyini osooka okujja n'obuuza ba neighbor mu neighborhood bajja kuwulira. So nga batandika okuba ekikomera mu mutwe tumwekolereko mu mutwe kati mbu poliisi nze yabinyumiza bunyumiza kati nga poliisi ekuba eddamu ng'ekubira ab'ekajjansi tibananga omusajja bagenda kola ki muttira wano mutongere abasirikale nga maama we yakola ebyo. Yes, era nga ne maama mu nnyumba mwali so nga bamwogera nga nkubira nga ngamba ndi munda naye abantu wabweru bangi baagala kunzita nga nkubira omukyala afande bamuyita Dina nga ngamba tofaayo bagenda kusindikayo abasirikale abaki abalala so nga basindikayo abasirikale nasigala mu ssaala babasindikayo abasirikale nga babeera bangi nga bayingira munda ng'ono bamuteeka wakati bwatyo yanyumiza bamubatambulira wano nga bamufulumya kati aba afuluma omukyala omu agamba si yono mutuwe tumwekolereko nga bamuyingiza mu kamotoka nga bavuga ku poliisi. So singa tekyali kisa kya Katonda era ejja kufiira ku baana be bennyini nnyini. Yes. Era chairman yagamba yaliwo ng'alaba buli kimu naye ng'emikono gye misibe talina kyasobola kukola kuba yali omu nga naye tamanyi kiyinza kuddirira. Nga tuwumbawumba baani abali mu nnyumba eyo kati? Betumanyiko bemumanyi nti bali mu nnyumba essaawa zino eyali eyamu bamuyita Nakitende Rose n'omulala bamuyita Basiliviani erinnya eddala waliwo erinnya eddala be bakolanga baani Nakayiza baganda bamu nedda bakolanga baani baganda ba relatives bamama b'omukyala oli omukyala etegeeza ennyumba abaana boono tebagiriimu n'omukazi tagiriimu
ate nammwe temugiriimu naye tagiriimu era jjo we nabaddeyo okwo yatugambye nti maama yavunaanyizibwa ye yamuteekawo. wayogeddeko naye? Yes, yaguddewo. Wamukonkonye? Twakonkonye. Ng'oli n'omwami? Mwami yadde asigadde ku ddwaliro. Wamukonkonye? Twakonkonye. Ne mumugamba? Yes, badde balina gundi ze babatwalidde abasirikale n'abagamba ate mumindeetera mukubire mukyala Nowelina yaninako obuvunaanyizibwa yanteekawo. Kati omukyala gwagamba mama wange Nazaala. Yes. Abantu abali mu nnyumba abategeerako ko nga tuwumbawumba? Sebo abantu kimanyiko muno ba relatives b'omukyalo oli eyagenda naye nga bwenkunyonyodde mama ye kennyini face to face yaŋŋamba omukyalo ono mukozesa ki okozesa mbalazeko logozi wano ye kennyini yamukolangako investigations yabizuula nga muno ki bituufu bye yali akola ate naffe mugafa akola ki agatrakinga nabizuula ki bye yali akola era ne zono era kyekimu akola ki kati mwagala eggwanga libayambe bitya baani be mwandyetazi babayambe? Kati nze mbadde nsaba abakulu bonna abali mu gavumenti abakola ku nsonga ez'amaka ez'abaana Mr. Baram sebo tukusaba oyingire mu nsonga zaffe musabe saba abantu bonna boyagala bakuyambe. Mr. Baram saba oyingire mu nsonga zaffe nsaba ne omukyala Fulfiga naye ndabe ngolo alwesa ayingira mu nsonga bweziti naye azingiremu amazima gaveeyo kubanga ndi mu kubonaabona kubanga I can give an example. Mukwano gwange katugambe wampaayo lwa 2,000 nina nengulako half 10,000 tugenda netugulako wa 14 hafu y'ebyenda ninga hafu y'ebyenda eno tugiyako weeks 2 tukikola tutya tufunayo ennyaanya zabina netuddamu netuzisiikako katono netuddamu netufumba gonde. So what are we getting? Just a flavor. Bwetuwanga tufunyeyo oba ekyenyanja oba kyasindika saawa, that is what you do. Ekyenyanja temukiya mubeera just mulyamu flavor, just kufunamu supu muno ofunyemu ki ekyenyanja. This is the kind of life I've lived almost for the last 5 years. Naye nga wali musajja? Yes. Nga the very people abambonyabonya nabo benyini ba mama bakozesa bakulaskulabe. I paid school fees for him when he was at the university. Ne Musasuria, when he was going to do his final exams, ne Musasuria school fees is aliseba nga biganye tagenda kola exams. Ekiraba mama yeke nyini namuwanga sente. Mama yarwala for 2 years. Nemirimu nenjivaako. I was an expatriate. Every week nambera expatriate. Okay. Every week nambera nga wonobeera katugambe nga mu Uganda naye ng'ovuddemu nsi ndala abakusasula sente nyingi kubanga ze nali nkoleranga banks naye nga nkolera kikyonga kya America naye nga ndi consultant in those banks. Every week nga mbeera ku nyonyi either I'm in Nigeria or I'm in Ghana or I'm in Tanzania. Ne mama we yarwala ne ngamba sijja kukola kansijanjabe ki mama wange. At some point bo benyini ba relatives bebo abala ne bagamba muno mama kati tukoye tayagala kulya wafa akoleki afe ningamba we nabera n'omusange wa Katonda bakiri Katonda nambleminga mama wo ayina y'abaana abalala talina yazaala gota yazaala ki mwana omuyeka kikugamba tusola kitegera kubanga mama nze ndaba mukyala wange oyo kiseera ku baana buli kiseera n'olunaku lugwako nga tayidde emmere naye nga abaana ki abalisiza ye n'asiiba abaana ne batakola ki ne batya ninga maze mama owange yazaala ki omu kiyinza ki okubeeramu nankola ki ampisa bw'ati ate nga buli kimu nakimukolera. Wakula naye? Mama saakula naye okutwaliza awamu kubanga we nabeera naye up to around 3 years naye nga nawe nabeera nga naye up to 3 years when namala nawera 3 years natwalibwa sister we oyo nembeera naye up to 10 years when nabeera mu P4. From P4 then nantwalibwa taata nembeera ne taata paka we natuuka ku bachelor's degree 19 years nitandika okubeera ki ndi ne taata kati ngenza okutandika okubeera ne taata nga ngenda kukola maze ndi ku bachelor's ngenda kutandika kukola
Yes, era okukola kwange kunako nambadde nkola nabo mama buli mwezi nino muwa sente every month. Era omusala gwange gwangenda gulinnya nga nange mwongerawo ngena gulinnya ninga religiously ne accounts ozikulaga nga muwanga sente buli mwezi. Kugamba I don't understand lwaki atuka point nagamba muno okujja okunziriza ebintu ennaku eno yona gye mpitamu okunziriza ebintu yange nga maze gola ki kugoba mukazi ate nga ye naye mukatuliki amanyi mu ddiini eyaffe tekisoboka kubeera muno wasiza omukyala n'okola ki oli gwe yakugobesa mwali bagatte tetwali bagatte tetwayanjula tetwakyala kati ono ye muli bafumbo ab'empeta maama we era yakulemesa oli yes era nga nsinabera nga muwolereza nga muno ne Maria Magdalena yafuka ki omutuukirivu nono naye wabawo ensobi zalina zijja kukyuka maama n'akiremerako maama yakola ki maama n'alemesa kati abeetaaga olina abalala bokyagala okukowoola bakuyambe mbadde nsaba abantu bonna bali mu nsonga eza kowoola ab'amawulire kowoola ebitongole byonna kowoola personalities bonna ab'amawulire saba munyambe osobola okuntuusa ku muntu ati sigomanyi muno omuntu ono finally will get justice kubanga institutions zonna tukoze eki tuzigezezaako for the last 3 years we have been okuva bamenya 3 years now tugezezaako institutions zonna but we have failed to get justice. There's always influence peddling, yes, tetusobola to successful. Okay. Yes, sir. Olina akasembayo Meya ndo mama wange wakugambye obulimi tulina bungi alina bungi ku mutima bambi adde nsaba bakojja bano bakwatibwa omwana waabwe ekisa ajjukire byonna byeyakola ki byeyabakolera ekirala nsaba era nkowoola bannange omwami sitanula endawula ensonga zaffe ozimanyi era watuyambako nga bateddeko kavyeti mutuyambe mukyama omwami wange afune obwenkanya kubanga abantu bonna bakimanyi tolina nsonga gy'oyingiramu nga tusoose kwetegereza mazima ensonga zaffe ozimanyi. Minisita Balamu nina abaana abato mwafunyeko chance genda kwa Minisita Balamu okay kubanga bwe tutuuka tubadde nga tetukola ki tetufuna justice. Maama Nabbanja Prime Minister mutuyambe, Maama Jennifer Fulfiga mutuyambe, muyambe abantu bangi, bannamawulire mutuyambe, Essige Eddamuzi mutuyambe bannaye tufune obwenkanya ku luno, mutuyambe abakulu abasasodooti ab'eddiini ensonga zaffe muzimanyi, bafaada mbadde nga mutuyamba leero ne mutuweeta n'omwana mulwadde tubakubira kiro bannaye mutuyambe. Bishop w'e Kampala muyingire mu nsonga zaffe, nsaba nga neegayirira Kitaffe Yozefu omutuukirivu, yingira mu bufumbo bwange, yingira mu maka gange amatukuvu, ogataase, laga ensi amazima, nsaba bwenkanya nfune emirembe naye sirina ddembe, mbeera mu kweraliikirira, essaawa yonna simanyi kituuka ku mwami wange. Kankubire MC Meya I.O. mu bigambo bye yagamba omwami wange Francis, beera mwegendereza gy'oliira ne gy'otambulira, abantu bano bamalirivu okutta. Kitegedde MC Meya? Nganze omukyala nkole ki? Buli kaseera mbeera mu kweraliikirira, mama wange n'afuluma bw'ati n'atambula, oba anadda mulamu oba nadda ki, kubanga mama yagamba muze madde nga mbikola nga manyi watabuka omutwe. MC Meya, omuntu atabuse omutwe tebamuteeka mu makomera. Nina amabanja g'abantu gembadde nga neewoola okujja omwami wange mu makomera. Omwami wange abeera asibwa, nsaba buyambi, munyambe nsobole okufuna justice bannaaye. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege, kansuubire nti ensonga tuziwulidde bulungi. Ffe ogwaffe njagala mpozi omaliriza
njagala okwebaza mukyala wange olw'okungumiikiriza kubanga byetuyiseemu tebigumiikirizika. Sirowooza muno osobola okusanga omuntu asobola ogumiikiriza embeera gye tuyiseemu. Singa yagenda dda tewaliwo kyakulya, abaana balwadde, temulina ssente, temusobola batwala mu ddwaliro, ne mubeera ati nga n'obulamu nabwo mubeeraliikirira. Ssaawa yonna abalabe bammwe bakola ki? Bagala bajjawo. Kiraba ne mubeera muno abaana muli mu mabanja, muli mu kwewola, muli mu kusabiriza, kugamba ekintu tokola kitu kitegeera naye nga ebintu byange nabikolerera. ate nga musimeya ku ddwaliro wano naye tuli mukumbawumba abasista bakyatubanja biru y'eddwaliro. Wabbi w'omwami wange bamuyita mwami Innocent Kamya Rector Makere Dr. Mulamba. Omwami yatubeereddewo buli kaseera bannange muveeyo mwenna mutuyambe, mwongere okutuyamba bannange tusobole okufuna justice. Omwami wange kyalina mulimu meeya, sigamba nti tayagala kukola, anoonyeza emirimu gibuze. Buli wateeka empapula buli omu azidduka buddusi. muyivu nnyo. Yes. Muyivu nnyo. Wateeka empapula omagamba bw'anajja nze ekifo kyange ajja kukola ki? Ajja kukitwala. Kati ne weekanga nti n'obudde bwandibadde atuula anoonya emirimu online tasobola kubanga obwongo tebukola ki? Tebuli wamu. Okay. Yes, Kale gwaffe gwa kulondoola nsonga zino tulabe gye zinaggwera. Tujja kufunayo kaakadde tugendeko ne ku ground tulabe ekyalo kyo kigamba kitya. Famire eno erumiriza maama okuba nti yabawambako ebintu byabwe. Maama twogera ku Nazaala azaala omwami ono. Gwaffe twagadde tumuleete abazira kisa. Maama Fiina tukulabyeko naawe nga obeera mu nsonga ezifaanako bwezityo jangu. Minisita Balamu tukusaba naawe osobole okuba ng'oyingira mu nsonga zino. Speaker Anita Among, Deputy Tayebwa, Jennifer Full Figure, Presidential Advisor, naawe omu ku bantu betulabye beera mu nsonga ezifaanako bwezityo. Situkenna abantu ab'enjawulo, activists ab'enjawulo abatakabanira eddembe ery'obuntu wano mu ggwanga Uganda, tubasaba muyingire. Nja kwebaza abamole betukoze nabo n'emikutu emirala. Ensonga zino zikyali mpanvu mukko naye tulina okukkiriza tujja kuziwumbawumba. Kama Katonda batwagalire papula ebiseera tugenda bibateeramu kaawo tujja bikuba ebifaananyi mube nga mubifunaawo soloba nga mutegeera obutuufu obuli emabega w'ensonga. Ate naawe maama beeramu kaako obuzadde. Eriyo emyaka gye tutuukamu nga tetukyalina kwereegana nsense tumaliramu bwereere. Kyannaku nnyo nti bano oyinza okwekanga nga oluusi obalesseewo banga bakuleseewo naye kyonna tekikola makulu mu byonna. Ffenna okubeera nga abakkakkamu n'ensi ne tetwemalizaamu bwereere. Mukama abakuume. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.